Nazzi kuno ng'abakyala tebasembera ku mmeeza nga baami bateesa era ng'essira basinga kulisa mu kiyungu. Mu gavumenti ezize zikyuka, kino kiza kikyusibwa era omulaka ne guteekebwa ku nkuza y'omwana ow'obuwala naye asobole okuyitimuka. Mu kukola kino ate omwana ow'obulenzi alekeddwa emabega, ekibaviiriddeko okutandika okufuuka ekitagasa olw'abakyala okuweebwa amaanyi agatagambika. Kati gavumenti ya kuno egenza okulaba nga gususse ogw'omulamuzi n'ekwatagana n'enzikiriza ez'enjawulo okussa kaweefube ku nkuza y'omwana omulenzi. Abaana abalenzi abadde tebakyasaba nga bakyagenda mu makanisa. Abaana abalenzi abadde ebyokusaba nga babivaako. Abaana abalenzi bali mu matatu. Abaana abalenzi bali mu byabwe. Kubanga essira gavumenti ebadde eriteese ku muwala yali yalekebwa emabega mu gavumenti ziri ezaavaako. Tugenda kwegatta ku bitongole nga Church of Uganda, the Roman Catholic Church, Uganda Muslim Supreme Council, emizikiti gyonna n'amakereziya n'abalokole bonna okulaba nti tununula omwana omulenzi abadde abuze. Kino bagamba nti kimala ne kiddira omwana ow'obuwala anti yazitowererwa ebikolwa ebitali bya buntu olw'enkuza embi ey'omwana ow'obulenzi. Kati nga tugenda kufuna emisoswangulo oba abayaaye bagala abaana baffe abasomye kati kano kalaba kali polished naye kati omusoswangulo guli eri guzanya matatu guli mu kirombe emutungo guli mu musenyi guli mu betting bali mu kuloba byennyanja bali mu kukuba bukofiira bali mu kukuba bukarati. Ng'oggyeko ebyo bagamba nti n'omwana ow'obuwala akyalina bingi ebimusoomooza ebyetaaga okukolebwako amangu ddala. Nga okubalemesa okumala emisomo gyabwe, ng'okubafunisa embuto, okubasiiga siriimu nga kikolebwa ebyo ebisajja ebirina emitima emibi ebitagala bwana buto busome. Approximately 12 million girls aged 15 to 19 give birth each year in developing regions, with complications from pregnancy and childbirth being a leading cause of death for this age group. Waliwo n'ebitundu bano bye bagamba nti bikyetanira okukekejjula abaana b'obuwala mu mbugo olw'ennono zaabwe ekintu ekirinyirira eddembe lyabwe. We must work collaboratively to challenge harmful social norms, protect girls' rights and create safe environments where they can thrive. Era waliwo n'abazadde abakyatunuulira bawala baabwe ng'ebyobugagga ekibaviirako okubafumbiza nga tebanneetuuka naddala mu bitundu bya Busoga. Mayuge na Mayingo, Kamuli, Padel, Kitugumu n'ezo disitulikiti endala bagaba abaana baabwe ne babajjula nga tebanneetuuka. Olw'okuba kino kisinga kuva ku bwavu, Balaam agamba nti gavumenti yakinogedde eddagala era akubiriza abantu naddala abakyala okwettanira enteekateeka za gavumenti basobole okwekulaakulanya. Tulinawo ssente ez'abakyala eza GROW eza World Bank nga twaziteese mu banka eya Centenary, Post Bank, Equity ne banka endala. Musobola okufuna message eyo okuva mu District Production Office oba mu RDC ne bakaavu districts zaabwe ez'enjawulo babuli engeri gye mwewolamu ssente ezo. Ssente muzeewola ku bitundu 10 ku buli 100. Minisita era ayagala ekitongole ekiramuzi okukomya okukkiriza abaseddevuto okweyimirirwa. Ng'oyo taata w'omwana gwendabye ku TV ayadifayiringa muwala we n'amuwa embuto 7 ne bamukwana ne bamutwala ku poliisi. Poliisi n'emutwala mu kooti. Ate bwe yatuse mu kooti n'eyagala emuwe kooti bail. Kino tujja kusaba abalamuzi mwena gye muli mu Uganda. Omuntu akwatiddwa defilement, akwatiddwa rape, abantu abo tebandiweereddwa bail kubanga mubeera mu encouraginga bino okugenda mu maaso. Tuleke abaana bakole ki? Basome. Okujaguza olunaku lw'omwana omuwala ku mulundi guno kutambulidde ku mulamwa okugamba nti Girls Vision for the Future. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.